omukozi ng'oli wano tolowooza nti ekigenda okufuula ow'amaanyi ekigenda okutuukiriza ebirooto byo kwekera ku makya ogende ku Kampala International Hospital. Era buli abadde alowooza nti nze nkolera ku Nkozi Hospital obulamu bwange tebugenda kukyuka paka nga ngenze ku Kampala International Hospital, paka nga ngenze ku Mengo Hospital, oswadde. Gy'okolera kiyinza obutaba kikulu. Yensonga lwaki mu kaseera kano tulaba abantu bangi abakolera mu wino nga balina emizigo eggangu naye nga ba bank managers ekyamaanyi kye balina bakyusa apartments. W'okolera kiyinza obutaba kikulu naye ekirooto kyo kikulu. Kikyo yayanira okubeera omwaka twakagutandika 2023. Amazima amatuufu nsaba ombuulire kiki wasaba Mukama 2023 akikukolere 2024 akikolere. Noga nti nsaba 2024 agenda okuggwako ng'obulamu bwange bukyuse buvudde ku 0 buzze wano nga buvudde wano buzze wano. Bw'oba toyina kye wasaba toyina ky'ogenda kukolerera kyabulabe nnyo okuba ng'okola naye nga toyina ky'okolerera. Njagala kubuuza mu bulamu bwo buli lwe weebaka kikyokera ku makya n'ogamba nti nkolerera kintu kya mitwalo 5 nyinako 3 nyinako 2 nyinako 4 mbuzaako 10. Kikyokolerera kyekikulu mu byonna. Bw'oba toyina kyokolerera toyina nsonga lwaki okola. Tuyina obunafu nti mu bintu ebisinga bitukolerera tunuulira leero na nkya. Kasita oweza emyaka 25 okudda waggulu koma okutunuulira olwaliro, koma okutunuulira enkya, koma okutunuulira omwezi ogujja, tandika okutunuulira omwaka ogujja kubanga gye tugenda. Sooka gwe kennyini otuule otunuulire mu by'olina ne by'otalina weebuze nti nkola kubeera kino. Ekyo ky'okolerera ogenda tandika okibalirira butya bw'ogenda okukyakivinga. Bisobola okuba ebirooto nga binene naye obulamu bwe tutambuliramu obw'obuwanguzi gabeera madaala. Ky'otandikako n'oachivinga kye kigenda okukutuusa ku ekyo ky'otalaba kwachivinga. Nkola njagala mbeereko n'ewange, nkola njagala nve mu muzigo, nkooye okubeera omupangisa, nkooye njagala abaana bange mbajje mu muzigo. Nyina abaana 3 tusula mu single room, tusula mu double room. Ekirooto kyange kyakubajjako mu muzigo nga tonnaba kulowooza butya bw'ogenda kubajja muzigo. Ekisookera ddala sooka weebuze ngenda kufuna ntya poloti ebajja mu muzigo. Bw'otayige bw'ozannyisa mapeesa go oyinza obutatuuka ku kye weetaaga. Tunuulira omwaka 2024. Nsaba nnyo olemekeera ku makya omwaka ogumaleko okube n'ebiriroliro ng'amazima gennyini bwe bakubuuza kikyozitoye 2024 tokirina. Genda mu muzigo gwo gwakyapangisa tunuulira 2023 bwe wali kikyoyongeddeko. TV gye walina gye okyalina kale etandise okuseeseetuka anti ekaddiye. Woofa gye walina gye olina waayemu baagiruma kati wagigatta. Ng'amazima paasi gye walina gy'olina. Ekyamaanyi ky'okyusizza ze ngoye wagulayo akasikaati. Mukwano nedda. Tutandika okutunuulira ebinene. Tuli basawo. Kijja tuluma nnyo okeera ku makya nga bakumanyi oli musawo ku Nkozi Hospital naye nga toreflectinga kitiibwa kyo. Okubeera omusawo it's nothing nga toreflectinga busawo bwo. Oli musawo, abasawo tumanyi muyina ssente naye ofaanana obusawo. Nyina abasajja ne nkolera emyaka 3 ku Nkozi Hospital ne bansibula busibuzi ne batanzimbirayo wadde akayumba. Tewali agenda kukukolerera buvunaanyizibwa bwo okwekolerera. Era njagala okibagamba abali wano nga weekwasa ng'olowooza nti ekikulemesezza okutuukiriza ebirooto by'oyagala ofuna ssente ntono. Omulimu ogwo gusiibule lw'ojja okumanya nti waliyo abafuna ssente ntono okukusinga. Ogenda keera ku makya ng'ofuluma wano ng'oli musawo ng'omukyala ayo kyakasa oli awo alina poloti alina n'ennyumba nga tolina ky'olina. Ge mazima agakaawa. Bw'obanga tolina kye waabadde tandika n'ekyo ky'osobola va ku ky'oyagala. Ebitiibwa sooka obizze ku bbali.
naye okeera otya ku makya ng'amazima okoze mu Nkozi hospital emyaka 10 naye nga tolina wadde akapoloti? Kisoboka ddala? Ebyamugeraga kisoboka. Kisoboka singa tokkiriza nti nze njagala bagamba ekintu kimu. Nze nkubuulira ebyo byengezesezzaako ne bikola ki? Ne bisoboka bye nkugamba. Nkubuulira nga mbeesinga ku bulamu bwe mpiseemu. Oli ajja kugamba nti abo bakwatirako oyo yazaalibwa mu famire engagga. No. Kyawa ekyo ky'okuliddemu, kyawa ky'owangaaliddemu osobola okukirwanyisa okukivaamu. Tosobola kulwana kuva mu bulamu bubi nga tonna bukyawa. Nja bagamba ekigambo ekisesa ate nga kikwasa ennaku nti nze toye flashing nga nagigezesaako nga yange. Kyemulabanga ekitono ennyo, toilet eflashing ey'amazzi nagigezesaako nga yange. Toilet y'omu nnyumba nagigezesaako nga yange, saagimanya mu bupangisa. Naye nagendanga mu bakozi bannange mikwano gyange ne ntuukamu ne mbalaba obuyumba bwe basulamu ne ŋŋamba Mukama. Naye buli lwe naseeseetukangamu nti okwagala okukanoonya nga kiri kinkomerawo kiŋŋamba nti eyo si yiyo. Tolozanga bulamu bulungi bw'otasobola kusustaininga, bugenda kukulemaza. Otuuka akaseera ng'owulira obwo obulamu tokyasobola kubuvaamu naye ng'ate bwa bulimba. Nze ebbanga lye nkozedde mu media, olunaku lwe nsteppinga mu kampani, olunaku lwe ntandika okulowooza lwe ngendo gifuluma, nfuluma nti era nfuluma naki? Tuli bannaddiini naye mukkiriza amalogo gali buli waki? Obudde bw'omala ng'olwana n'okuzizika amalogo okwekuumira ku mulimu oswadde, waakiri emyaka gijja kutwala. Nze olunaku lwe nnyingira mu kampuni lwe lunaku lwe ndowooza bwe ŋŋenda okugifuluma. Ntandikirawo okukimanya nti enkya ŋŋenda kufuluma. Bwe mmanya nti enkya ŋŋenda kufuluma, ekibuuzo kikomawo nti ŋŋenda kufuluma naye naafuluma ntya? Kubanga nkimanyi bagenda kunjajinga. Lugonvu ebbanga lyamaze ng'akola ku BBS, bw'atandika okutambula ku kyalo areflectinga ekifaananyi kya BBS. Nti nedda, buvunaanyizibwa bwange okukola okulaba nga I reflect that image. Tewali agenda kuwa kitiibwa lwa myaka. Tewali agenda kuwa kitiibwa lwa mulimu gw'okola. Tewali agenda kuwa kitiibwa lwa buyigirize. Bagenda kuwa kitiibwa olw'ekyo ky'ozitowa. Ge mazima agakaawa. Naye ate emyaka gyo n'obuyigirize bwo bisobola okuwemula. Bisobola okufuuka ekifumo kyo singa oba nga tobifaanana. Y'oyo akolera ku Nkozi hospital. Kambabuulire ekintu kino. Abantu abali wabweru awo entya gye babatyamu temulina na kusheyalinga mizigo nabo. Naye buvunaanyizibwa bwo okukikolerera. Owa booda tajja kukkiriza, tajja kufiiringa ku mujjanjaba ng'eggolo mwalwanidde toilet yasoose okuvaayo n'oddayo. Ge mazima agakaawa. Okolera mu Nkozi hospital ddala okifaanana. Tujja bifaanana wakati mu kwerumya, wakati mu kulwana ebyo bye twegomba okubikolerera okubifaanana. Tandika kati okwebuuza nti bwe nnaaba nnyinyuka ŋŋenda kunnyuka ntya, kubanga enkya ogenda kunnyuka. Abaana bange ndibagamba nti nze gumulaba nakolanga ku Nkozi hospital nga bagamba maama okakasa, taata okakasa. Omanyi lwaki bajja kubuuza oba okakasa nga tokifaanana? Ky'obalimba nga bawulira nga abagamba obulimba. Nkozi hospital tujja kuddayo gye natandikidde. Oyinza okulowooza nti tegenda kuwa kimala, era nga ggwe ebirowoozo byo byonna bikulowoozesa nti ojja kumala genda ku Kampala International Hospital, ojja kumala genda ku Aga Khan,
njagala kugamba nti ne kwagakaani waliyo b'osinga okubeera obulungi. Buvunaanyizibwa bwo okutunuulira opportunities eziri awo w'olabanga ewazibu. Mu kaseera kano mwandibadde mmwe kennyini mwatandika dde okwekolamu omulimu. Waliwo obulamu obufulumu obusawo. Waliwo obulamu obufulumu obusawo. Obusawo si mulimu, obusawo buweereza. Bw'onaagufuula omulimu gugenda kumenya, ogenda tandika okubba eddagala, ogenda tandika okubba, ogenda tandika okunyiigira abalwadde kubanga olaba sente ze bakuwa tezikumala. Naye bw'onaabutwala ng'obuweereza ogenda nnyumirwa ky'okola. Ne bw'oba ng'ofuna ofu ya lunaku lumu, olunaku osobola okubaako ne ky'olukozesa. Njagala keera ku makya kubuuza. Singa okeera ku makya nkoze hospital neefunamu okusoomozebwa nga COVID bwe twali. Wano waliwo asobola okumala emyezi 2 nga tokolera ku nkoze hospital naye nga weeriisa, nga weenywesa. Tuyina wasobola okumala emyezi 2 z'ennaku 6 nga nkoze hospital tekusasula naye nga weeriisa, nga weenywesa. Oba oli mu mbeera olwaleero 21 obala 3 zituuka ddi? Bw'oba ng'oli mu mbeera eyo nkusaba gisalira amagezi, kubanga time egenda kutuuka ng'ogwo omulimu ogukuyimirizaawo teguliiwo, naye ogenda kubeerawo otya. Achievement ye yandisookedde ddala mu nkozi hospital yandibadde nti bwe mba njagala omulwadde omusawo w'amaaso mujja mu nkozi. Omusawo gwe mmanyi ategeera abaana ali nkozi. Omusawo gwe mmanyi ategeera amagumba ali nkozi. That is your first achievement in life. Njagala kubuuza omusawo ali wano, eyo endwadde gy'olina waliwo omulwadde asobola okurekomendingira omuntu ali e Tanzania ajje wano gw'aba amujjanjaba? Oba ojjanjaba kumala? Abajjanjaba abaana, waliwo omuntu asobola okugaa nti bw'oba oyagala mwana mulwadde wa musawo w'abaana, ebyo byonna totawaana. Genda wa? Genda olaba omusawo gwe bayita musawo gundi. Eyo ya achievement gye mulina okusookerako. Kati eddako gwe omusawo w'abaana asinga gwe barikomendi ng'ozitowa ekyo ky'oli, totandika kusaba nguzi bantu. Tuddayo ku kye twagambye nti wakati ng'omusaala gwe tufuna tegutumala, tugenda kubeerawo tutya. Naye olina emyaka 3 okyali mu cash round, omwaka ne gugwako n'ofuna enkaaga ezitagola na TV flat screen. ne bakubuuza kakirawundi y'omulundi guno wakozeemu ki? Kakirawundi olaba eyo sideboard nti enagigula mu kakirawundi. Kakati kakirawundi bwe muba abantu 10, abantu 10, omuntu eyasooka ekizibu kye bwe kiggwa mwalabanga abawezi obwereere, era emirundi mingi ebitundu 9 ku buli 10 kakirawundi zendabye, namba 10 tafuna zonna. Takola ki? Naawe obiraba, yagenda kati ffe tuzijjewa. Okitegeera? Obuzibu obulwadde obuli ku kakirawundi, buli omu ajja ng'alina kirooto kye kyakola ki? Temulina kirooto kyamu. Totambulanga n'abantu nga buli muntu alina lugendo lwe, bajja kumenya. Noonya abantu bwe muli ku lugendo olumu, tambula n'abo bwe muli ku lugendo olumu. Abo abantu abo muli ku lugendo olumu bwe banaakubula, tambula weka okusinga okutambula n'abantu bwe mutali ku lugendo lumu. Nga buli omu alina birooto biki. Buli amala ekirooto kye nga nti owange nza nti mmaze ngenze.
nti ate kati ondese nti anti ngenze biwedde. Be bantu ye yanona zaggula wardrobe bwe yagigula ne biggwa. Naye bwe mubanga muyina ekirooto ekifaanagana nti ffenna katukolerera kino mujja kutuuka gye mulaga. Si bizibu olina kusooka kwebuuza kano akatono kennyina kasobola kukola ki? Kyekyokka nga tonnayaayaanira biri ebingi biri ebinene kubanga tonnabikola ki? Mutunuulire enkozi opportunities ki ezigirimu nga nkozi nti nkozi ezimu ku opportunities ezirimu nti tukyasobola okufuna ku ttaka ku layisi ali ensangi lyatasobola kufuna. Gwe tunuulira opportunities eziri awo wooli nti nkyasobola okufuna kino ku layisi, nkyasobola okufuna kino ku layisi, nkyasobola okuzimba ennyumba ku matoffaali aga layisi, nkyasobola okufuna omusenyu ku layisi. Ebyo obuutilizing kubanga ekiri ensangi kijja, ekiri eri kijja wammwe. Nsaba nnyo nze nnyina abasajja bemmanyi abatunyumiza nansana. Kale awo nansana bampitirawo ate babinyumye bakutte mu nsawo. Nansana awo bampitirawo poloti yali 2026 ku masito wawe manju naawo yali ya bukadde bwali 3,200 naŋŋamba nsooke muweeka akakadde. Wagigula? Saagigula, wali wala. N'ombuuza wagula wa nti ate nagula. Nkyali nakola ki? Teyagula. Naye zaaliko ez'obukadde 2. Mu kaseera ng'okyali mu nkozi ng'okyasobola okufundiriza kakabeere kaana ku ana ng'obusente obwo osobola obufuna kagule. Kako ako kabi akalungi okasobola. Obulwadde bwe tusinga okuba nabo buli bumu bye twagala tetubisobola, kyokka bye tusobola tetubyagala. Time ejja kutuuka gwa nti kale kangulewo baga nti ate wakyakola ki? Tewakyagulika. Tokkiriza ensi kutambula n'ekuleka, tambula n'ensi. Making sure nti buli mwaka ogugwa at least olinayo ka achievement. Baako n'ekintu ky'okolerera buli mwaka. Baako n'ekintu ky'okolerera buli mwaka. Oyinza obutafuna bw'otambula nabo, tambula wekka. Ojja kulwawo okutuuka naye ojja kutuuka. Tebiriiko myaka nti nkyali muto. Tebiriiko myaka nti nkuze. Woozuukukidde w'oba otandikira. Naye obulwadde obusinga bwe tulina, waliwo eyali azuukuseko ng'olina appointment ya ssaawa emu yennyini. N'ozuuka ku ssaawa 11:05. Mumanyi kye tugamba? Kanzirewokko. Ozuukuka ku 3. Woozuukukidde toddawo. Bino ebintu kambabuulire byonna bye twogedde. Bwe wanaayitawo wiiki jja nga temutudde bimplimenti nga temujja bikola. Ge mazima. Byonna nga bye twogedde bw'olowooza nti bijja tandika mwaka gujja tojja bikola. Lwana nnyo paka ng'evvuuvuumo zigamba ssente sizize. Naawe tosiriwala azijjawa. Paka famire yo ng'ekuyisa omulogo. Bw'oba mu famire yo okyayagalwa tonnagaggawala. Ogenda funa ssente abooluganda bakukyawe batandike n'okulowooza mbu zaabwe zonna wazikola ki? Wazeddiza. Teweemenya. Oyo akuyita omulogo enkya ng'oleeta Prado. Akuyita omulogo enkya ng'oleeta. Baganda bange njagala babuulira ekintu kimu. Njagala babuulira ekintu kimu. Salawo ebintu 2. Sigala ng'oli mwavu oyagalwe. Oba noonya ssente ogaggawala ensi ekukyawe. Tebaagala bagagga. Ensi teyagala bagagga. Era bino byonna bye twogeddeko ensi egenda bakyawa. Njagala bagamba wano nga muli wano. Abo b'oyogera nabo, b'onyumya nabo, bw'onooleeta kawundo yubbikyo bagenda kwesala.
bakole akakundi akaabwe. Bagenda kola ki? Naye baleke. Tunaafa bwavu twagalwa ensi. Nze nkyawa. Ogenda kundiisa. Ngenda kwewola school fees. Kati twagalwa. Tubeere baavu twagalwa ensi. Oba tunoonye ssente ensi tukyawe. Ate guno omwaka 2020 mwenalangirira ekintu kimu, waliwo abantu abalina okulwala ku pressure. Baaka abantu b'olwaza pressure kadda tajja kunyiigira si buzibu bwo. Si buki? Sister yaguze poloti, yagiguze yazijjeewa. Baba kyanyumya ebyo n'eyokubiri yagirese nti ekiki nti nga bazirika. Baba kyali ku ekyo nti okyali ku ebyo nti sister yaguddewo ku kizimbe kya Mute Masaka, yaguddewo pharmacy esinga e Masaka nti ekiki. Batuuke nga balabe bagenda kuwunga bati. Bw'otuuka ku level nga buli ekijja tebikyali bizibu naye nga kusoomozebwa olwo obulamu bwo butandise okukyuka. Nyinamu okusoomozebwa, nyinamu ebinsoomooza. Part of life. Baako kosuula pressure. Onaakaweza eddagala. Kabeereko jaawo totya musuula pressure. Abantu ebibanyiiza si bingi. Baatulaba nga tutandika. Baatulaba nga tuli bubi. Twabasaba. Baatutwalako ku magaali gaabwe. Baatutwalako ku piki zaabwe tebaatukirizanga na zikwatako. Akyali ku piki. Teyakisuubira. Omwami eyakutwalangako kubanga ewammwe temulina ggaali. Gye wagendanga okweyazika eggaali osobole okutwala obuwunga ekinoni obukubise. Yalowooza nti era batabani be balina okusinga obugagga. Kyokka laba osinze batabani be obugagga naye omusinga obugagga. Bajja kunyiiga. Obujja kya buntu. Obujja kya buntu. Bwe bakwongera ofiisi abantu bagenda kunyiiga. Mikwano, twogedde bye twogedde. Baakaliza buwanguzi. Gwe abadde agamba nti olina tonnafuna. Waliwo akayimba kensinga okwagala ka Ronald Mayinja. Omukozi ow'obwongo obutono abalira ku baliraanwa obugagga bwe. Totandika kubalira ku bakozi banno mu nkozi bugagga. Fuluma mu nkozi muno obeeremu n'ekizimbe nga kikyo. Nga baga nti ekyo ekizimbe kyoyo. Mulina okutandika okusetinga ligase mumanye nti muli ba bbeeyi, mumanye nti muli ba kitiibwa. Nkozi hospital ya bbeeyi, nkozi university ya bbeeyi. They expect abagirimu n'abakoleramu okubeera ab'ebbeeyi. Mulwane nnyo wakati nga bwe musaba mufuuke endagiriro. Mugenda kufuuka endagiriro nti ng'ewa musawo gundi. Neyanseeke. Mwebala okumpa obudde n'okumpuliriza. Mwana wa mama, mwana wa tata, lugonvu